Okay, so anzigalira munju omwana bakeera kumacha. In fact, that very night kubira mama wange mugamba want to come home. She's like no. It's okay. This guy keera na gamba omwana bamutwale osigale ogwe naye kwekyo kyewalabye ekiro. Yeah. Okugenda waggayo no mu nyumba yali abeeramu nani yalina mukyala we. He's not married. He's not married, but then did your mom think of anything to omusajja ono ayinza okwagala okuganza ng'omukyala? Bantu bakulu simanyi nnyo byabwe. Are you trying to tell me your mom yali akuwaddeyo? I don't want to judge her. It hurts me. Tubiwulira busoga eyo gye tubiwulira nti abaana abato babafumbiza. I don't think that was the intention in the first place. For her, she wanted you to have the best future. Omusajja ono kye yali amupromisinze. So tell me, at one point the guy yagezaako okurapinga? No, he never did that. He was toxic, but he never tried to do that to me. So yali ayagala akubuilding atuke ku some stage alyoka akole byayagala. I think he did try to, but someone but someone can send you a message in your inbox. A message but you try and ignore it. I was sleeping in a different room. I messages intentions is different. He would send you new messages. At least because he had excuses. So at least yali munyumu ngufumuko mulala yatukira ku nsonga. Definitely. So when you get ku side erikole okay ebyo bikola bali babitegeka ddanga nabigaana. So ntuuka nga ndaba sinawo ekiviiramu because buli omu yali aŋŋamba you should do it, you should do it, you should do it, it's for your future, you should do it. Naye ng'ate nze abeerayo ndaba birala nga ndaba bwe nkikolera bwe nti ningeyingiza ekkomera. So ngamba bana bantu mbakoledde ki? Tuula wansi ne mbabala nga bambala ne ntuuka ne mbagamba nze nali nsinga okugaana ebintu by'emikolo ebyo ne mbagamba naye mumanyi lwaki emikolo gye tugisenze tugikola fasta ne bivaawo kuba mbikooye. Ne bagamba akkiriza kati omanyi mbusilamu batugamba tuba tulina okugamba mbusimanyi balina okuwa amahale. Kati ne mbagala ne ngamba naye bana bantu ngenda vaawo ewaka kambalinde that day ampe sente zagenda okumpambuza amahale nze nfune emmotoka ngende. So nekibala mu butwe gwange nga sibagambye. So olunaku lutuuka the wedding goes on. Soko nvulire mu kutegeka emikolo mwagenda mu kibuga ne munoonya gomesi batwala kuli waka. So it is no longer about the paperwork. It is no longer about the paperwork. Nti tuli mugeza kukola paperwork omuntu agende kati omwami ajja emikolo gigenda maaso. Kyekiddako byonna tubigula tushopinga nze byonna mbikola nga bwe baagala mbikole naye nga nze nina intentions zange. So I decide ne ngamba kati kansiriwale. Omwami alinayooko ebintu byaleeta oba yaguza waka ebiri special ebyogira yawa abakadde. Abawanira ddala ebintu bingi. And he had a lot of money. Amahali wasaba ki? $15,000 eza dola. Zesenga mekeza Uganda abantu baffe around 17 million. Goli kakati kachamufu. Tutulika 15 times 3 that was in Nali million 19. Alingwanira bulamu kati. Because kati oli omuntu yali violent. Omuntu agamba nti abamba amahali bambe emmotoka. Omuntu atuuka nakugamba either mpa password y'essimu oba undress you power you water on yourself. Nga si mwana. That was a lot for me. Maama bamuwaacha very young. Sinza kulima nti manyi because my mom loves me infinity. Ani yakula ebintu ebyo bino bye baleeta abagenyi era sayidi y'omwami yaliwo. Buli kimu yakigula ne bya sayidi yange yabigula.
buli kimu yakyeteramu ssente ze because yali ayagala. Nga yali akutegedde. Simanyi intentions ze. Did you ever sit down with him n'omubuuza but what do you like about him? I don't like him. I don't like him. I don't even want to sit down with him and say anything. So the wedding comes. Wedding boy tuuka. Omukolo ngubeerako. I did something that was so bad the night before the wedding. Nali saagala kusula nga nkirowoozaako. Nti enkeera. Nenda kufumbira ono gaali. I waste myself and faint. Wanywa omwenge. And faint. Omwenge wagujja. Olunaku lwe ng'enkya mikolo nga baba bakutunuulira. Waliwo abantu bangi, so I decided to go in a friend's car. I'm trying to be sincere. Some of you are going to judge, but the little girls and the young girls should learn from this. When you want something, stick on it, because future eri mu ngalo zo, teri mu future ya muntu, teri mu ngalo za muntu mulala yenna. So I wanted to fight for my future, and I did whatever it took. Here I am now. So wagamba kangunywe. I wasted myself and fainted. Nakeera ndi ku chupa. Nga ndi mu ddwaliro batudde awo bantunuulidde. Enviiri wali omaze ozikola kubanga nali ngenda veilinga with Muslims. Makeup ani agenda okukola? Baaliwo abaali bagenda okubikola. Nze makeup baamukola nga ndi ku chupa. I dress up. Nengenda omukolo ne gutandika. Najja gayi. Ajja n'abaani? Baganda be, bantu be. Ne bitandika ne ntuula. Nengendayo. Ne babikola. Nze nga nize paati egi. Ya muntu gwe nagambye nti ogenda kujja n'emmotoka onkime. Aŋŋambe nti ntuuse. Baleeta marriage certificate ngikweka nga n'ogisayininga. Saawa ziba ziweranga 10. If wetumaliriza shoba kuba olimba lwangu lwawalwawo. Because every experience gye nayitamu nagiteeka mu video eyo. Nenkuba essimu gaali naŋŋambe yali ankimye ntuuse. Ne mugamba gulawo oluggi ogivuge reverse. N'alugula n'agivuga reverse nga bwe nali mu kiteeteeyi. Just called the money ne nnyingira emmotoka line ne ngisuula awo ne ŋŋenda. Maama wange ne bamala ndooza emyezi 2 nga tebampuliza. I'm a husband. I went with the money, rented for myself a place to stay in. Hey, can you get serious? Nnyo. Negula furniture, nefuna entebe eyo, nefuna wembeera. Nepangisiza, I started a life. Kati, at 17. Teyakunoonya? I think they did at a point, but they couldn't find me. Nagenda wada. Teyasaba ebintu bye? Yabisaba najja n'akola olutalo. But ze babinyumiza bangamba yakuba amasasi mu bbanga. He wanted to kill my mom. But at that point, nali sina lwe nnumirirwa. Nga ngamba nange after all mwali mumpadde. Gali akola ki? I don't know. Simanyi bingi alabika byakola. Bye nali simanyi nga naye nali manyiko ebitonotono. Yali nga bidiringira mu bintu ebyo by'amatakataka, but he had a lot of authorities and power to be doing ng'akola ekyo kyokka. You are quite a woman. I know. Olwo toli bano betulaba. Toli regular. Totally regular. According to what you are bringing out today, you are not regular. So, omukolo gugwa. Nvayo. Abasimu. Nagijjako gambe line nagisuula awo. Nengenda n'essimu nga temuli line. Ngulu kuli nnyonnyo gy'ogenda ebweru. Sasooka kirowoozaako because passport zange yali azirina zombi. Nga tesaagala vva wendi because nga ngamba we natambula. National ID oyingira paka Nairobi. Sina national ID. By then nali sina national ID. Buli kimu bakikoleranga ku birth certificate. Because you were minor.
oli mu myaka 10. Yeah, I was a minor. Buli kimu nga bakikolera ku birth certificate nga sina national ID. Abazadde waliwo abantu abafumbiza abaana nga mukyali batono emboozi ya pinki yammwe tulwaniriza katusooke tubawumuzemu katono nnyo tweyongereyo ne lwakuna pinki gwe tubaleetedde olunaku olwaleero. So time etuuka nga sente zitandise okuggwaawo. Ezimanyi z'otakoze investment z'oli obulizina kati I get a call from Edwin Poe. Akola ki Video director. Edwin ankubira ngamba owaaye konze wange Jeff Chiwa akunoonya. Jeff Chiwa yali akutegedde atya? Buli okuyimba bwe nakolako mu studio eri. He hears the voice. This girl has the talent. So strong okubeera nga sente zinatera okunzigwako nebuuza nzizaako ki era ng'ow'omukisa Jeff Chiwa akunoonya. Oh God. Nze nsaba nnyo Katonda because he closes the door and opens windows for me. All the time. Kati nansitandekererangako. Oli nga wabeera awo n'aseka n'agamba pinki kino nze sibeera nkaawo newemba nga ndi mu my highest depression. God always creates a way for me. I don't know, maybe because I'm so prayerful or because Katonda ndi nnyo ku mutima. But I never lose it. Newenda banga ngenda anzijayo nenkomawo. So ngamba Jeff akunoonya. Ku Friday atusabye meeting ngamba Edwin, are you serious? Ngamba Olwokutaano lutuuka gwe weetegeke nkukima. Olwokutaano lutuuka neetegeka. Naye namba z'amasimu wali wazijjako. I got new SIM cards. Noonya gwe buwala bantu nenkomawo online. Okay. Wenkomawo online, mama wange anoonya. She cries, she apologizes. Did the guy keep on insisting on omusajja akomawo nno nga ngamba oliwa yali nsobi yange nti wadduka nsaba kunsonyiwa. ajja nga ali akutegedde nnyo. Oh my God. Nnyo. Kati kankusate. Nze naguza Katonda wange, nze Katonda gwensiza akola. We naddukayo ne ngenda gye nali bwe yafuna access okuddamu okwogera nange. Nampeereza emmotoka. Nga yali akutegedde. Okugula obwagazi bunzireyo naye byonna byayita ebintu. He sent me a jeep. A jeep? Yeah. N'ebisumuluzo ne kaadi. Nangamba funa omuntu ajje njitaddemu full tanka eri wano ku State Oil awo kwa Kasha. Eri wano ku State Oil ajja agikukimbire nga alina permit. Saagenderako. Ne bagikimayo ne bagindeetera ewaka we nali mbeera. After something like 2 weeks mukubira mugamba naye omanyi motoka yosigisobola. I don't need your car. Sinti nali sigisobola nali ngisobola. Amafuta gagipunga mangi. I could afford it. Kugambe Katonda wange nze tandekerera. Wagivugamu n'ogaa naye engoyi. No, nagivuganga no, but nga nnemerako. Komawo ewaka. Emmotoka olina teekamu ebintu okomewo. Nengamba kati nno ngenda kukulaga nti n'emmotoka yo bw'oba gy'oyogerako nayo sigyetaaga. I sent his card back. Ne kaadi yaako nga bwe yabimba. Omusajja ono yabeerako naawe nga omwami Sexually? No. Singa yali abaddeko naawe nga tewanyulwadde mwangu kwakwejjaku. He didn't do anything. I sent his card back. Sebyo byonna bituukawo. Did he try to look for you forcefully nkuzaayo bikyoli mukyala wange nina olunaku lwe nali ku kkubo nga ndi mu mmotoka ngenda kugula bintu. Nali siri mu mmotoka yezo. Nali mu mmotoka ndala ngenda kugula bintu ku kkubo. Ne nnengera abantu bemmanyi nga basirikale be. I didn't sleep home for 4 days. Obika shaapu. Nanesonyiwamu ewaka. Oli shaapu yali amaze otegeera w'obeera. Naye amaze otegeerawo naye nange olwedda ate Katonda yali amaze okukola ekkuba eddala. In that same period nga atandise okunjigga ennyo. That's when Jeff looks for me. So ogenda ewa Jeff akugamba nti kiki, what's the business proposition? I like your voice. Thank you. Can we work? Yeah. The next day we hit the studio.
wakati awo waliwo scandal Jeff wayawukanye ne Shiba and Jeff nali sibiriiko nnyo akageke saali nnyo ku social media naye ng'omuliro gw'oyingirira ogulaba saabifaako because nali sibimanyi nnyo because it wasn't my intention nze nali nzize kukola kuyimba nani bino ebyobukunya nengenda nenzigulawo case ekiweka tosiirayo ne bamuyita ne bamugamba if we see anything that's violence tugenda kusiba Jeff goes with me ne twalinga bush ntono tugulawo case eyo so nandekamu for some time naye gamala nadda agenda bwadda ndowooza n'enkyayinza okudda bwalaba eno interview agenda kuba amasimu abanoonya bannamawulire semanye kituufu kati waliwo yanoonya bukedawo recently ndowooza ne bamala wiiki nga baayogera ku nze because alina bye yabawa ebibye bye yali ayagala obbawa wiiki nga bagamba nti kikinti wappa bintu bye watwala sente ze akwagala nga mukyala we waka what does he want? I think it's obsession. Someone got obsessed because what was calculating a go to moving on because nze nja kyogerangako nze simuliiko but me I'll talk about it because it is part of my journey. Yes, I cannot stop talking about it but yet I know so Maracha I know biogerako because he's no like he's not in the position of talking about this. Naye era at least akubayo kubukedde akasimu n'abagamba byabagambye oba n'akuba ku TV yonna gy'abawulidde nti ayagala so tandeka tanvaako naye twebeereko kuba kati nabimanyiira. Okay, so ogenda obeera ne Jeff Chiwa naye waliwo I shift from Ntebe to Munyonyo netandika obeerawo ebbonga ne tukola music. tugenda okulanda te Jeff Chiwa nga tufunye obutakkaanya. Wasn't it so soon? What happened? It wasn't soon. Kiki ekyaliwo awo because nothing happened.